ebbanga lyonna naye ate njagala mbabulire naffe abakazi tuli bangu byonna tubyogera kale we are also not easy. N'ogamba nti sometimes wali tewakimazeeyo nti muli ba single mothers because of you nga mu abakyereetedde empisa zaffe omusajja n'omufuma okuva we yazze ku ssaawa emu olweggulo paka weebaka ku mukaaga ne muyingira obuliri n'omukuba omugongo ku makya n'oyongerako n'omusondereza ebigambo bw'oba nga gwe kati gwafunamu ku ssente n'ofuuka ekitagambika mu nju w'ogula ku munnyo n'oyagala okutta omusajja it is good to support your husband as long as they tebalemala nti olwokuba obadde ogulayo ku bintu kati balemadde tebakyakola ki tebakyaleetayo ku ssente abakusasula rent. It is good to support your husbands, but again it is very bad to disrespect them olwokuba gofuna ssente amenyamu kyo kituufu but you can communicate. Nze nsibangamba relationship erimu communication tefa mangu ng'etaliimu ebyo muwoza mpunzi nataddewo olusirika. It is very dangerous. It is best you talk about it. Bwe bigaana nga mumaze okubuyogeramu then n'oteekawo olusirika then automatic lusirika nga n'ogwosirikidde tategedde kye yakoze. Ate bagamba ffe abakyala tunyiganyiga kati gwe n'osoma message totegedde badde etegeeza ki n'onyiige weeksays tokyavaamu yadde ekigambo omusajja n'anoonya kyobadde n'akinoonya nga takola ki takiraba akubuuza oluvaamu nga naye asirika yaafa ki zino lodges emitwalo 2 ennaku zino bayita zi Airbnb ojo 15 ngadda ku kaana kamunyiga masaaji buli wamu ati gwe nakyeyombekedde waaba oli waka omwagutadde mu nnyindo omusajja ali eri living his best life anywa Coca-Cola with ice and lemon. Bwonyize baby wamugamba first take the Coca-Cola I'm going to make you juice. Airbnb zibeera buli kimu nakkirira awo katale akali awo kumpi awo nagulayo emicungwa nagulayo carrot nakola ka juice nakola ne ice cubes mu supermarket abino byonna abikola applica patron ne butt chicks ziri wabweru bw'oli waka onyize kati gwe mukwano namukadde waabwe oli waka mu diraayo wanyigidde omusajja tewa communicating bagenda kubasuulawo. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano netukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Hi my lovelies, welcome to Love Life. I'm alone today, Bina baby Aina Wali, and I'm seated next to this lovely lady, stubborn lady, Nalongo Lewis. I was saying I'm going to Simani, but some nicknames there, that side, the other side. But she's so beautiful. Thank Very you. natural. How are you? Well, how are you? Good. Busy. I didn't know you're that busy. I'm club you're partying and having fun with TikTok. I think this is a lady that once in a while there was I don't know, in my mind I should have cut everyone by the way now you go Yeah. 2 jobs literally. I work 2 jobs, day and night. Okay. So I feel like I want us to get single mothers. Number 1. Baba Gamba
bangambye nkubuuze, why do you hate men? I do. I hate men. That's what they say. Ate kamikono gyange bonna basajja. Nanange. Lwaki munsalako ekigambo? Mugenda kukolesa mikwano gyange nti sibaagala. I know what I was you hate men. I don't hate men. I just hate what comes with men. What comes with men? The stress, the lies, the depression, the kusulawo bakazi n'abaana. I know. The drama, they're giving us HIV. Oh my God. They're giving us STDs. I hate what comes with men. I don't hate men. Because mikono gyange gyonna n'abalenzi. So literally, and I love them so much. I think I'm the most loving person. Bw'obeera mukwano gwange, bw'ojja otegeera nti Nalongo nina omukwano gwannema ddala. But the moment you try to disrespect me in a way, nanzijayo enjala. Nzijayo enjala. Kati single motherhood. Balongo. So I don't understand. Like you went sometimes. First and foremost, my name is Nalongo Lewis. Yes, Nalongo Lewis. Kati mukitegedde nti ndi muzadde. Siwo? Yep, Nalongo. I have a channel on YouTube, by the way. That's yes, I have a channel on YouTube. Strength. Nina abaana nazaala abaana 6. Wale. Atiza ko. Empozi yange eriyo nayo ku internet. Nalongo leka. Ati ntuno sinsiwo. Fax gwatera okubeera ngo shooting akaso kunena. Bana 6. I gave birth to 6 children. I started giving birth in n'emyaka 19. Nina 3 mugumu kati. So do the math. Wow. So I had my firstborn when I was 19. I had twins. Then I had one in between there that I lost. Oh, sorry. Stillborn. Then I had 1 and 1. Yeah, so I lost 2. I have 4. 4. Same dad? Yeah. So how did you become a single dad? Like I'm wondering. A single mom. Sorry, single mom. What happened exactly? Before so many things. There are all these promises. Then later on, responsibilities no, for real. Meanwhile. Man, this life is too funny. And but anyway, buli single mother gwe babuuza nti what happened, you expect them to start telling giva naye omusajja yankola bino bannange. Sempuli yabasagana mwogerako muwa amasannyalaze. Naye to be bufumbo, marriage is a very difficult institution, but very beautiful. Oh, yes. If you have a good partner. Ate sijja kugamba nti buli kimu yakikola ekibi nange nina ebibi bye nakola. We are not perfect. Yeah. But I always tell people nti omukazi ne wabanga yasingayo obubi mu nsi muno, as long as they carry your blood, bwerabirira abaana bo to omukazi, because love fades. Yeah, he does. I say this all the time. Omukwano osobola n'omusajja ng'omwagala omufiirako ng'olaba bw'avaawo obulamu bwo bukoma. Kituufu. Naye ate n'okera ku machanga tokyamwagala nga you can't sleep with them anymore. N'omusajja asookera ku machanga yakwana akawala oli sexe. Ozadde abaana 2 ozimbulukusa olinga guno omugaati gwa Denovo. Kitageera. Ate nekyo nakyo kinyiiza. Kati anti-men do not understand the fact that our bodies change. Thank you. And our hormones change, because abakazi balina hormones are very active okusinga abasajja. Yeah. So some women bwe bamala okuzala bangambako nti bagenda mu what they call postpartum depression. Yeah. But it doesn't happen to everyone though. Hey. Yeah, it doesn't happen. I didn't get that as a mom. I didn't. Naye abami baffe abalungi, they tend to forget that we're also human beings. We are not angels. We change. Nekirala banange okuzaala okwo si kwangu. Motherhood is not easy. You have to breastfeed. You wake up in the middle of the night ng'akaana kakaaba non-stop tekasirika. Abasajja tebagala kuyambako mubako oyo. Ate omusajja yaba yeebasa agamba alina okunoonya ssente. Oluusi you're working mom, bakuwaddeyo kalivu katono, ate weeraliikirira okuleka omwana ewaka. So women go through a lot. They can't be perfect 100%. So I cannot blame my ex for everything that happened to our marriage. Maybe nange nakola ebintu ebibi. Yeah, but abasajja abo
Sanyo kwagala kuba nnyo masanyalaze. Zimanye chenyiza wabera ne bagamba omukazi wazala ngaachuka mbu taswa kwerabirira mbu atesanga wakawa chafu n'obulo mubuuza do you not know n'okubeera n'omwana omuto oyo like it's a full time job. Yeah. But you don't understand it. Boino kwerabirira. Bakomawo mbu simanya mbu toleze mbu simanya mbu bigoyegoye mbu simanya matagayisa. Naye ate nedda. And I'm like naye ate ku mukono mulala batuufu. Ate batyo osobola kufuna obudde. Ate banaye ozaala n'ogaana kunaaba. Kikyotegeeza osobola okufuna obudde okunaaba kutandisa yadde eddakiika emu. Bakyalamu amazzi nababuulira luli. Take care of yourselves. Amata ago gawunya. Okufaako obufi nze mbabuulira. Okugaaya n'okuyomba bakyafu. Abasajja sometimes they're also right. Amabeere ago funayo breast pad. Bw'oba kale you can't afford kwata obutambala hanki kateke ku bbeere lino ne wano. Bw'oba oyosasa side zeno gano galeme kuyiika bwe gati. Ku bbeere ne bwe litonya mu ntebe egenda kuwunya mulunyo osooke munoonye ekiwunya mu nnyuma nga temukiraba. Awo sikukkiririzaamu nti because motherhood is a full-time job, it doesn't mean to look bad. Tonaaba. Tosenyana kumanya. Tosanirira nviiri. Sikaakuba gwe muneeyo olabirira mwana wakaaba nnyo naye era teri mwana yali afuddeko kukaaba. Kaakati bazadde bannange wadde tuli mu bawewolereza n'okwerabirira mukole ki? Mwerabirire. Yeah. So please gula akasanirizo ku dduuka kanusu 10. Sanirira enviiri zo, senya amannyo, amabeere gateeke mu breast pads oba obutambaala. Ebisigadde omwami anaakusangira awo. Kale agamba otunula obwannakaweerere nga tagaye nti oli mukyafu. Awula temutwogezaako nze mbabuulira. Obuyonjo mejjaki. Naye baddaage. Kyo kituufu mejjaki I understand. Gwe n'obeera nga guli mukazi mwavu kuba siri mukazi nti ali privileged. Yeah. Waliwo abazaala nga baavu. Yes, true. Munnange waliwo n'akazigo ka tip-top. Kalinamuko kawoowoowo. Keesiige. Weesiigeko tobeera ashy. Don't look your problems. Basinga omaza tulina ebizibu naye nze tolinkwata nawe. Era ongambye nti you're always happy. I will always be happy. I'll always be smiling. I'll always smell nice. Nze nsobola okubeera awo nga ngamba neewunyiriza naye nga naye kati kangende waka. Perfume kalayika kaweddeko. Oba ne bino byenjiri bayirya n'entambula gino nga let me go shower. What happens bana omanje abasajja basinga tebannaba nalo. Abasajja bakyafu naawe. Abasinga bambi si bonna. Abasajja bambala ndawe ennaku 3. Waliwo yagamba yabala ndawe ya wiki namba. Ennaku 3 ng'aliko eyo gy'ayambadde. Shavinga. They don't shave. They do not brush their teeth. Yes. Ocho musajja wasiba waka asobola obutasenya. Naye mukakwate nagamba sigenda kusenya the whole day. Nakusaba amagi ne chai omukalu. Pakisakiriza. Kituufu. And they do not brush. Ate ne bali atijukira after you eat, so the other breath goes away. Yeah. Kati abeera alabanga neze engeri amanyo gye gazitowewamu ng'omuntu tasenyezza. Oh my God. Nze ate emanyi namuna y'abakazi when you come into a man's house, you change his life. Ku basajja 10 osobola osangako abasajja nga sanga naba percentage nene nga tugaye nga 10 nga 10 abayonjo nga beerabirira mwawe 10 mulimu balinga nga 2 abalina OCD abali organized. True. Okitegeera kati osanga omusajja ali very organized ate tasobola kuwasa bana nga atama anti kubanga otogenda ku matchinga kati ne base musuka enjeru nze yetonda era of course ogenda kwera osa nabye but for some reason nakena kwera njero all the time. Yeah, I think it's bunkenke. Si bunkenke, but again, okay, that means what you're gonna kwesiga bizigo, maybe oil. Yeah, talking that kwesiga, and again you have to wash yourself. Yeah. Exfoliators jeziri. There's a gloves right exfoliator. Mzimani supermarket za 15. Nungi by the way. Wale kuute buli wamu eno matwe eno yonna. Kate fa bakazi abanene bannayi tulinamu naturally tulina obusuusu obwo. Oba misusu ki ne ate mpozi nga toli plus size buli muntu yenna ali plus size akimanyi. The moment you don't shave ogenda ntandika owunyanga enkwawa naye nga teziwunya wansi kati obeerawo nga muntu yekubye perfume naye owulira enkwawa ziwunye because you've not shaved and the pubic is
is sweating. Chikaga sija bagamba mabina agamanene ganyuma naye bannake. Hey. Bugawunya lugamba how. Ati baba tebanaabye. Okitegeera. So okunaba is majaki banayenze naaba kubanga nzi tewali kintu kyensinga ddala kutya mu nsi muno. N'omuntu kunziza ebbali nanga neenaalongola era alufunga yakyuseemu. Nsooka kugyewulirako era mugenda owulira nga mpise wakabu wange abeera on set. Era oŋŋambye tobeera saba n'obwira noga leero kirabika nnayirirye nnyo. Nnyina ne naaba ate kati wensula ddakiika nga 5 okuva mu kibuga. Ng'otuuse. Nga naabako nga nkomawo. Singa abantu okugeya amazzi go ga bwerere gwagasasula. Lwaki toganaaba? Sabuni wo biziko lwaki toganaaba? Sabuni wataliwo nabayo ka white star tekali ge kali kase. I know. Kakola bulungi ka white star. Ate kakuuta wena ne weekuba nokola kwe. N'owulira nga buli kimu kivuddeko. Nze neewuunya abantu abatanaaba. Naye basajja baffe abalungi muli bakyafu. You're very dirty people. Tuyingira mu mayumba gammwe nga mwalese ebintu mu sinki okumala weeks ezi zirimu ne maggots. Oh God. Gwe ayina osomesa omusajja nti bannange okay, tomusomesa, you can do it indirectly. Buli ogenda mu kibuga n'omugulirayo boxer. Omuggyemu kiri nti boxer yo gyambala emirundi 3. Kati isegeza your duty as the girlfriend or woman to that. Ne, girlfriend level woman. Malinga nagamba girlfriend nedda. Nsiba mbagamba tokolanga bintu bya wife material ng'oli girlfriend. Ate naku zitobagamba mbwa you're engaged. Oh, then it's okay. Nsajja naga will you marry me? Ng'otandika mirimu. Bw'aba tanateeka kompeta. Kubanga ate will you marry me nga bagikuwadde nga bakugaine ennaku ze bagenda okujja ewammwe. Tenaku z'omwezi gundi tugenda kukyala kale asooka akyale kale akoleyo gw'omuddiiro. Then awoogame kale let me start changing you. Abasajja ennaku zino bayingajinga bana babendera amala n'emyaka 3 nga yambadde empeta. Nga yambadde empeta. Naye n'okukyala okwa miliyoni okwa ssenga ne kumulema. N'akugamba talina sente tomugamba nedda gwe jangu buzi. Kati ate ne tumala okubasondera. Ate tumaze basondera muyingide mu bufumbo mu divorce nze siddamu kusonda mbaga. Namukwano gwange yaŋŋamba Naalongo wemba naakasonda embaga 10 ababiri bokka basigaddewo nga bafumbo 8 gwawukanye tukooye okusonda ne mwawukana tusiwano tubagamba abasajja si bantu balungi ne mugenda ne mubaagala kakati ali ne mutusondeza sente ne muvaayo zina yaŋŋambye jenagamba nkubuuliriza kati ennaku zino bwe nkusondera sente ne nkubuuza kubanga era muwala gwe yabuuza namugamba muno yavaayo nagamba mpampu njagala kugamba ku kaja tugenda okukola anedda tugenda kola tuti mwewase mirembe tubalinaako buzibu ebirabo tubibawa ku anniversary ya 1 year 2 years mu anniversary gyoweza nga tukuwa ekirabo congratulations tuwema ngenda kuwa miliyoni 2 ku mbagayo ngenda kusooka nkuweeyo emitwalo 2 ku anniversary yesooka kizibaganyamu emirundi nga awo ku 20 mbawe miliyoni nga 2 tegere nti munnayi buli mwaka nguguze miliyoni mwebale kufumba temwawukanye woowe lwaki mwewase nte kankule every time you see a red flag bwolaba red flag ku musajjawo lwaki oba ofumbirwa. I think that is something, by the way, talk about it. Ochimanyi tukiraba then nokibusa amaaso. Either we are desperate Naalongo. I think we are desperate. Nze bwe ndowooza naddala kati bwolaba ng'emyaka gigende. Nze naliko desperate. Nze tejali ate myaka. Me I was young. I think I had that stupid love. Ey'abaana abato. Naliko desperate munna. Because I did things abaana bonna nga ebinazaala nabazaala out of desperation. I understand. Thinking you want to keep this man. Bannange osanga nanjagala. Bakyala bannange njagala obabuulira togezanga n'ozaala omwana nga ozogenda pinninga omusajja. Bana abasajja tebalina kye batya ajja kuzaalamu ekisaawe ky'omupiira. Ate akusuulewo. Ate asigale ng'ali nnyo. Nena bano gikutte mu bisambi otambula nayo. Bali baka. Gikutte mu bisambi. Munange, do you know they're not empathetic? Kisa. Kati njagala nkubulira abasajja baagala batta abakazi bonna mu nsi muno batumalewo. Naye nga temunnatutta tugenda kusooka tumayuuleyo omu tumukozese nga example. Ayigiriza abalala tugenda kulayo academy nga y'abakyala kuba training kumenya mitima gy'abasajja. Stop using women. Bannange users. Obuzibu agenda n'akulimba. That's why I don't blame all single mothers. Omusajja akulimba. No, I can never say I did not blame single mothers. That is a very bad word to say. I did not blame some single mothers.
abamu babyereetera. Oh, like, okay, yeah, waliwo abagamba nti no empisa toyina ajja sigala toyina mpisa ate oyo aba takyereetedde okwo guba mukwano oba bw'aba akyereetedde in that angle is when you want the man to forcefully marry you. Yes. Awo kireetera ekyo nti omwana yajja okuleeta nga olaba ebyedda nti bufunisanga omuwala olubuto ng'olwomuwasizza. Naye kati wano wetugino emyaka gye tulimu ebyo tebikyakola. Omusajja agenda kukukola olubuto kati akusuulawo n'abe wammwe batye bamuwe ne ku ssente bamwebaze nti ate kati gweoli mukamu kusuulawo bakazi takyakwata n'amasimu gammwe ayinza n'okubomba ogenda okulya nti ali Canada naye nga mwabadde mubulira ejjo mbwalo n'akugaigana n'agamba nze simu mayise bakanga nti kibazaala ku lwakuna kyokka ng'olina evidence mwalinga selfie mugamba wangi mbuze sizaala bawala bo n'ogamba tozaala bawala. What do you mean? njagala nkubuulira abasajja bano mubalaba. Every time you take off your pants to sleep with a man, at the back of your head, njagala okimanye nti omwana yuko genda ozaala wuwo. Wow. Nga gwe omukyala. Kubanze nkyogerako nnyo ku buli YouTube gye mbeerako. Ogenda mu kibuga. Basanga akapala akalungi akagatta akalungi akasaati akalungi okaagaliza omwana wo. Ogenda kubira musajja wo mugende nti nsanze akasaati ka $6,000 nja nkaagaliza mwana. Ekigambo kyanagamba wota pressure zitakubire mu paaka awo n'ozirika. Kyekijja okuyigiriza okuva ku basajja. By all means, asobola n'okugamba nze gyako obusiru. Sande zambuzeebuze dda yasamwaka n'alyoka n'avuma ggwe abasajja bavuma ebigambo ebirumu oba babijjawa. Maaga nti basinga omaze tuvuma. Omusajja agamba ekintu n'akuma obusiru n'odda mu mmira n'oweetina n'ogamba naye mazima ddala ndi musiru. Waliwo eyagamba oli nti no kiraka nakukwana nzibiridde wallaahi. Kyaka balina kiro. Ate naye ne weebuuza nti bannaye eba yali azibiridde. Omusajja aga ekintu ekikufaanana nze nkubuulire. That's why bata self-esteem y'abakazi abasinga beekyawa. Kyova nze ngamba abakazi bannaye. Do not tell that man your weaknesses. Do not tell them your problems. Ebyekika byewammwe nze bannange nsenga wange tanjagadiza simanya stepmother wange yandoga simanya ololo. Eyo yennyini by'omugamba agenda kubeera empathetic naawe ng'ayagala kwebaka naawe. Mufunemu obutakkaanya agenda kukujjukiza buli kasasiro gwe wali omunyumiza naye ng'akulaga nti oli musiru n'abe wammwe basiru. Kyokka nga bamugamba out of love. Oh Lord. Okitegeera. So fine mufune ebintu emunyumiza basajja bammwe ne byemwerekerayo. Sinti buli kizibu, sinti buli kimu ekiri mu family alina okukimanya. Ate waffe munaye balya kimu. Twadde nkwegayiridde munaye bagulire nga yenkuta yetoki balye ekyamisana nekyaggulo. Breakfast bagifuwa going. Mujja kuddeyo mulasa n'ebizibu byammwe abasajja baddeyo mu kalikyeza bwe gye batuula babageye. Okasa ekyafu n'eyekyana ekiina ebbina gwe toliyina alyoka amuwulira ebizibu bye. Olunaku sitaani lwalikkemu okubira oyo omuwala omuwooninga okuva ku bbaawe akugamba ebizibu byewammwe byonna. Bali abasajja bageya. Abasajja gageya. Ate olubuto bananga abasajja balina. Bali bagamu n'abakazi balina engambo naye nakkiriza abasajja balina engambo. Asinga abasajja kugeya. Abasajja bageya. That you should know. Bageya kufa ebituufu n'ebitali bituufu batugeya. So but we are only fenna tu mwana kamba buli yonna byakwesabira. There are good men out there. Oh yeah, there's still good men out there. And yeah, ate abasinga they are taken. Thank you. Well, they're also scared. And sometimes you are not up to their standards. Kabasajja balungi baba setting a standards zaabwe. This is the kind of woman I want to marry. Kati gobeera eringa bane ba Henry, ba Richard, bakuyita mudda. Oze ne bitterness yo gitadde ku musajja omulungi. Okitegeera. Nakulaga. Nga Rashid agenda eri omuwala atalina bizibu. Okitegeera. And man, I don't know why we think not having a man or not getting married obulamu babukomi. Society. Do you not like myself? For you have kids. Society cannot dictate my happiness. No one advertising seen a man. Oh, yeah, I've seen very, very many women out there. Society cannot dictate my happiness.
Chobola be Bulaya omuzungu asooka adopting omwana n'abeera fine. N'abeera and they're happy. Nembwa ne pussy. N'abeera very fine. Kati lwaki mututeekako society kikyotegeeza nti mba woman is supposed to ate ezo ensobi ze mugamba abaana bannammwe bw'omuwala alina okufumbirwa ku myaka gye giti alina ozala ku myaka wegiti alina oba nga alina bizinesi ku myaka wegiti mugenda kwesa abaana b'abende ensobi. We are bringing up our children into a society ng'omuntu bamusalira omusango nga talina kyakoze. Olw'okuwezeza emyaka 3 b'oludde bakusalidde omusango nti odibye. Gwe Katonda amagi gange oba galina fuluma ku myaka 4. Namuteeka abaana b'abende ku pressure ne bazaala mu bisajja bitalina kuzaalamu ebisajja. I'm a very lucky girl nti nakula ne mama wange. I grew up with a single mom because my dad died in 1998. So mama wange tanteekangako ku pressure nze ne we nazaala nga ndi mwana muto. My mom did not kyamuluma ng'omuzadde naye ate teyansindikiza anange omwana azadde ng'omwana muto. Yes, yanyiga, we spoke about it, I apologized. And she got back to being my mom. Nalabirira n'omwana wange. Because listen, omuzadde gwe Katonda w'omwana wo w'okunsi. Yes. Okitegeera? If you set aside omwana ono n'omusindiikiriza, asigazizaani? Kuba uyo tugaye mu society etugaa tulina zaala ku myaka 3. Ati imagine oba olina mama alina emyaka 60 nga gw'oli 30 oba 35 nga tonaba kuzaala nga mama wo abeera gamba naye gundi yaŋŋambye nga tozaala. Would you feel good? You can't feel good. The mom is supposed to tell you mwana wange, take your time. Take your time. Find the right man. Exactly. Have a child. Have peace. Kubanga at the end of the day nze nkubuulira doing oyo mwana wuwo. Take it from me. Wuwo ojakeera ku macanga omwana yagala mutwala ku Taiba ku Green Hill ku Aga Khan. Nga taata wayagala mutwala Kyana Mukaka Primary School. Kuba yala bajja. Mujjamu. Ezo milioni 2 anaziwaayo. Okitegeera. Kyagenda osoma. Ati go mukazi wattu ogenda kunoonya ssente ezo era ogenda kusasulira omwana wo school fees. So basically if you're going to ng'omukyala woba osazeewo salawo ng'okimanyi wuwo bw'oba omu yoyo bw'ozaala abangi ojja kumusobola. Nkitegeera. Ate n'ozaala abangi ffe tutubalabirira twafa. I know. Ate by the way there's a way Mukama engeri gy'akolamu provide. Okay, it's very bad to send buli mwana ajja n'omukisa gwe. But kyekyo abantu kye bagamba nti buli mwana ajja n'omukisa gwe. Naye ate nze nkirabyeko. Because listen, my kids will never go hungry. Wow. My kids bagenda ogenda ku ssomero nga nsasudde nil balance. Kuno sikweraga, I'm not bragging. No, I understand. Wow. Bagenda ogenda ku ssomero nga nsasudde baasi ng'eweddeyo. Because nakimanya. It is my responsibility. No one is coming to my rescue. Nti when traveling nina okugulira abaana bange ebintu. Nina obagulira, I have to look for money and buy them toys, buy them tablets if I have the money. Naye ate n'ekirala gwe ng'omuzadde toweeteeka ku pressure okuba munnange olaba abaana ba Nnaalongo bakola bino. Oba abaana ba Suzan bakola biri. Gwe kola mu ekintu mu maanyi go. Yes. As long as you're happy, no basanyusa katono koina and those kids understand. And they will be happy. Yes. You talk to them, they understand. Omuto gw'omwana gulinga computer. Mwategeera. I still have memories of me in nursery school. Nga iba tugamba nti go for short course enkwata nsawo ninziruka misinde paka wakanti kubanga yali kumpi n'ewaka nursery. Ngazonga nti go for short course misinde paka waka. Kati imagine I can remember that. I know. But so, those kids remember. Ebintu bino bye mugamba abaana bye mukulizaamu abaana they are going to walk that life for the rest of their life. Kati go wogana n'omuga busiru bwa kitaawo agenda kukula ng'akimanyi kitaawe musiru. Bw'alaba ng'ovuma. So tomuwadde na chance to either talk to the dad, have closure, what happened. Kuba osobola okuba nga gwe munaye mama gw'ataddewo embeera omwana wo obutakola ki. Obutalaba taata we kubanga buli single mother nti bamurejectinga. Waliwo ng'oli yateekawo embeera taata aleme kulaba mwana because gwe wanyiiga omukwano baakusuulawo munaye mukwano gwakuluma ko gwe n'osalawo okatinga ki communication. Olusi taata yandibadde communicatinga n'omwana ye n'amunyonya n'amugamba munnange bino bye byaliwo but I really want to be in your life. So naye opportunity nayo ogijjeewo. Some of us would really want our kids to have dads. Yeah, true.
taliyagala kubeera na mwana ali lonely. Yeah. Because bino ebintu abitwogera ku internet, these videos are going to be there for the rest of our lives. Our kids will find out what their fathers did. Kubanga they say for some reason no at least tata alina okubeera mu bulamu bw'abaana. Kati bw'aba nga tabubaddemu, it is well. Tomuforcinga, tokuba nnyo masimu geegayirira, toweereza message kumukumu. Kubanga ogenda kuddamu ekintu ky'obusira ate obikule ebbwa lya heartbreak. Omusajja aba akulaze nti tayagala, muleke. God will provide. Work any job you can do. Nze nkoze emirimu gwe okutuuka wano. Nze njiribye teri atamanyi ku Wilson bonna bogenda n'abavuga yagamba Nalongo. Everyone knows me. Nabugabo yonna nakivu. Buli mulimu nze nasikako ne ku mandazi. To survive. Nengateeka ku internet nate mukwano nganga postinga kufa. Gwosaga. Nganga postinga kufa ngomukebe gwa kumukitundu we ngwambusa kwa ebiri paka kwa esatu gwe. Paka wafuna clientele. Then kutegera. I think I think just to be lazy sometimes. Ata mbagamba bana nabatanga akola. Nobeerawo no frustrating n'abaana tebagana okusoma because mbuno omwana mbutata w'abaana tali in their lives. Kumbe you're punishing. Kati nze ngamba ati ngende mbere waitress ngana. Nagenze dati ne smiling akufa. Nenkomo nga banti pize mtoto janga abiti. Smile. I know. The sender doesn't know. Because listen, right. In the Nagambera, I promised God, even if I'm going through the worst in life, I'll go to the toilet and cry, wash my face, make sure my eyes are white, come back and smile. Wow. That's nice. Because at the end of the day, how walk up and only give and to bakole better Nalongo is going through a lot. No, they don't so, even and care. There's so many people that are going through a lot. Nego bluwera onongo we kubakisa nsema nanje bandeka wonse banene bandekera abananzi mananje. Nse banaye sina ndabenta banaye sene. Nestani awayagala wakubo akama. Wane wegerera. Bakama mukubire ko kusimu omusabe ku za rent. Nalyo kanavu magwe. Na blocking I didn't. Obusirusuru bwabe wamwe. Olwabasimbisiza line okuva ku jjajja asookera ddala taata kojja senga anti maamawo baganda wo bonna nti abagambye busiru bwabe wamwe basimbye line bati basiruwala n'olyoka n'obirowoozako with emotions naavuma maama wange naye nga tamwogeddeeko agambye tabusirusiru bwabe wamwe naye nga naye obalabala muli basiru gwe kiki ekibadde kikubisa omusajja simu lwaki obulemerako nga ibizata byagaana okuyamba sirina kyenkwagaza aba talina kyakwagaza. Baada ali mutuufu. Bwaba yakikugamba mu January, tetsa kukyuka mu December. Tetsa akyuka. Kigenda staying consistent. Pozi nga yeye komezaawo. Kwekera ku macho yambale bulungi wesige ka lipstick, bakabiri ka kalungi mu sente zo. Yambala mu. Gulayo ka deodorant ake 15. Bannange. 10 yezi. Washavinga bulungi unye bulungi. Ogenda oyitirawo wakolerawo mu katale nalukolongo. Omuyiteko nga owunya ka Nivea. Agenda kabannanga ate kakati mama abaana yakoze ati ate tomunyega tebagala nga tunyirira mu right sajja yagala mukazi anyirira bagala obonabone so glowing nga atandika okwekomyawo nga atandika okwera curious ogenda oli anga akolezayo ekyebiri mulyeyo ku ngege ate gwe tomukanya nga tweyanza sebo naye banga muno waliwo basinga mamuzi abasaze nga bali mubana nga basatu nga bana that situation guy bwategera nga yeekomyawo ogenda okulaba kasatu okufuna olubuto ngera addamu agenda anti katata obusiru annange anti ebyo nabiyagala mwezi kima school fees ngwayezi kino wakazireke ozireka waliwo agamba mbuno sooke tugire ku school fees. Ebyo temubingamba ebyekisiru nze nyinza nkubalula oluyimmatu yaduramu n'enjasi ani gw'omanyira tetulina school pay sasi yagoba bamani nkoleza code era nga byo tata w'abaana munnaimba nesankweze ku code ya school pay mpeza screenshot ngumazisasula okitegeera nti twala eri kati kubanga abaana bosombasomba bugenda okulayira kwashako ogenda kubulizaaki mbukwashako Atule ebintu etubagamba bana abantu bayizo tulanga tuseka n'oza byakusanga. We have been through these things. Nze nazala abana kumu nga ndi mu ebyo. Lero bana ekyangiddeko enkya bankubidde simu mbimanyi ate simanya leero baby ate empewo enfuuye nnyo I miss you so much okanya gwe kuzaala ono oba ozaala ng'oyonsa buyonsa you don't know kids are expensive. So it's not until nga balinga 9 months 1 year. Right? Bena bya raisi oba okyawa mata aweze emyaka egi ng'ogenda mu kindagateni bakusaba $3 million ng'omwana ayingira kindagateni
uniform bagaya mtwala 28 kati olyoka yazina ebinnyawo wonna nga tumanyi na kyakkola bakugambe requirements tulina requirements ogambe kati kankuye ne nursery school esembayo ya bbeeyi kyetoofu ennaku zino ya bbeeyi kati ngambira abakyala nti zaala muntu wona yemanya wuwo nate kinuma nalongo lwaki most men ennaku zino tebagala even single mothers and I'm like loss era basiru abamu balina mbu stories eziri bita of which I understand kituufu bagamba anyway omuntu wabanga alina emboozi ze zakunyumiza look at both sides. What is the advantage of having a single mom as a wife and the disadvantage? Ekituufu kino kyetwerimba byombi weebiri. Yeah. But single mom abamu nanzi bw'ompasa I'm a very good wife. Empisa nziina okufumbira nkulabirire nkuzaalira abaana abalungi buzibu tomanyiranga. Disrespect tojagala. Kati waliyo single mother omusiru ebyo naye bimukoledde bamuzimbidde ennyumba amuwadde emmotoka abaana be babalabirira babasasulira school fees baby daddy n'akuba essimu tinsaba kulaba ku baana kubeera toogaane okutwala okulaba ku baana naye neyetwalirako delivery naye neyedeliveringirako abayo lubuto omusajja agawolawo omwana tamufaanana bali beera ono muddugavu DNA ntaate kakati tunoonya kitaawe nga naawe ofuluma n'ababo ne bano boozaddeyo n'ofuuka single mother again okitegeera kati ekituufu abange gambi nabo siba nenya kati wawasanga single mother nga akatima kakyali eri wa ex ojja muwasa because ali desperate ayagala kumulabirira bubuddami kufuna waateeka luba nawalabirira baana be oli omusiru wanategera nti bamuwasizza ate abasajja bazibu akubira bunyese mama abana nkyebale abala kulabirira abaana kike ekinnyo nga munemba nsaba kula ku baana ntima gunnumye balabika bulungi nanka ogundi ali atya kati okuboyina mukana akatimba ka soft heart ogamba kale kabaje ku Rocktown bakulabeko nakuweereza kapini olutwala abaana nga naye weetwalirako delivery simanya bati wali Uber wetuninze na bulungi surprising okoze ka makeup otadde oyekubye ka mini skirt okomawo osesema komyewa Amos nenga baba osesema sipenati tuli babi mutuwasa ebyembi bisekera abawuli esipenati tuli babi sirusiru be batuvumya amasingo maza tulinamu abagezi nganzi tulinamu n'abasibu ddala okitegeera kati naye nga mutuwase kale mugezese ate n'ekirala bambi mutusanga nga tingaze mumpasizza Nalongo nina omwana wange ya myaka 2 otuwasizza ni mukazi mukulu kale kati mpasizza n'emyaka 45 sanze n'omwana wange wa myaka 2 ate tusoberera mwana wange abasajja abo kale nze n'ekintiisa okubeera mu relationship kuba nzadde abaana abawala amanya abasajja basajja balina obuze atuyo omwana wo n'ogenda ogeze kusuubula China n'akakwatakwata wuuyo okukakala kyamikairi ogenda okudda omwana takyayogera ogenda okudda olusa mwana azimbye amabeere ate amabeere ga taata we kati bannange kwagaba n'ebintu bizibu n'abasajja nabo bazibu naye abasajja bo bannange kati tubeetaaga either way baga tulina empisa embi naye olwo balina empisa embi and as a single mom you have insecurities over your children it will never change every mother is protective every because ye newaba yeeyagaliza omukwano naye obulamu bwe bwakyuka dda kati alina abantu nga 2-3 balowooleza kiri kyenda kye batusala ekyenda bakuteeka wano omwana wo ne bakwasa makansi n'okyesalira gwe kenyini kwa yasala naye still you see the whole process if you want to you can hold the scissor or but you see everything kati babaira batutte ekyenda kyange okitegeera kati omwana wange gweoyagala neme kumubeerako nga simulabiriza bwe kimu kyakola kuba omwana aluma abangamba Nalongo era nengamba singa nalina sente anti nze olaba abaana bange abo bonna benkugambye including Noli yavaamu bonna nabasindika
nagamba singa nalina sente kati omwana akuluma abali awo bonna nobawulira ebyamabi nebyewatereka noga nti kino sirikyogera nga the pain is intense bamu nogamba siriddamu musawo yennyini omuyita n'omugaawo nzijjamu ekyana kino esawo ekiba kyana ngenda kuwayo ku ssente naye bamala okazaala nokawulira akakola nogamba mu omwana wange. That's why you find yourself trying again but nogamba siriddamu kuzaala you want to omwana bambya the bond oba oyagala owulireyo n'omulala akaaba n'omulala according to what God has blessed you with. Okuzaala tekuliiko ssente ngamba singa nalina ssente nandibadde ngira surrogate naye ate nedda ate weezaaliranga n'otegeera empulira neŋŋamba bannange mukama payiri eyo mbirowoozaako naye ate payiri teri beautiful basalasalawo ne bakusala kuwera ab'ennaku zino beesalirawo naye nzisala bana lukindo kubanga lwawo n'okuwona nkeesindikira pu nenkateeka wali enkya ku makyambaani wange wendi akatogo wendaba ina ku TV bwe nnyonsa omwana wange naye muleba woodi ye yajja tebajja naye tulabye kati nkitegedde bw'oba ofunye ogenda zaala abawo anewesikuliramu nti bafuna those experiences babolekere ebintu ne byonooneka mu maaso eyo fumba wenga nti bwonooneka waliwo ekizimu ekibeerawo kasita bakuteekako empetaamu nze njagala nnyo manye psychology oyo lwaki we mubeera muli boyfriend girlfriend nyuma mweyagala you're in love crazy in love the sex is amazing banaye we mwegwako ebbugu muli balingi olwewasa kwa myezi 2 mwagala kwetuka naye nga mbaddewo emyaka 6 nakuwasa ye bannange oli muchapo ojukiraali abimanyi n'olyoka n'omuloopa bannaye basajjamu abatuloopa wabamaama bammwe lwaki temwawasa bamaama bammwe meeting ne zituula buli ddakiika ate ab'eŋŋanda baganda b'omulenzi ostressinga muganda waffe tomufumbira bulungi yina takyaliraba obugumba mujja kumusitula mumuzeeyo ewammwe abamu ne bagala omufunira omulala bawulaze wange bamufunire nga simulinaako buzibu the moment you start nagging me take your brother wow anti nze nakyuzinga peace of mind ebbanga lyonna I think you're right. Ebbanga lyonna naye ate njagala mbabulire naffe abakazi tuli bangu byonna tubyogera kale walotooyogedde n'ogamba nti sometimes wate tewakimazeeyo nti muli ba single mothers because of you nga mu abakyereetedde empisa zaffe omusajja n'omufuma okuva we yazze ku ssaawa emu olweggulo paka weebaka ku 6 ne muyingira obuliri n'omukuba omugongo ku makya n'oyongerako n'omusondereza ebigambo bw'oba nga gwe kati gwafunamu ku ssente n'ofuuka ekitagambika mu nju w'ogula ku munnyo n'oyagala okutta omusajja it is good to support your husband nga temuli munnyo as long as they tebalemala nti olwokuba obadde ogulayo ku bintu kati balemadde tebakyakola ki tebakyaleetayo ku ssente abakusasula rent. It is good to support your husbands, but again it is very bad to disrespect them olwokuba gofuna ssente kwabagaba ne wabanga talina ssente bulungi bosila maani amenyamu kyo kituufu but you can communicate nze nsibangamba relationship erimu communication tefa mangu ng'etaliimu ebyo muwoza mpunzirataddewo olusirika it is very dangerous. It is best you talk about it. Bwe bigaana nga mumaze okubuyogeramu then n'oteekawo olusirika then automatic lusirika nga n'ogwosirikidde tategedde kye yakoze. Ate bagamba ffe abakyala tunyiganyiga kati gwe n'osoma message totegedde badde etegeeza ki n'onyiiga weeksays tokyavaamu yadde ekigambo omusajja n'anoonya kyobadde n'akinoonya nga takola ki takiraba akubuuza oluvaamu nga naye asirika yaafaaki zino lodges emitwalo 2 ennaku zino bayita zi Airbnb nojo 15 ngadda ku kaana kamunyiga masaaji buli wamu ati gwe nakyeyombekedde waaba oli waka omwagutadde mu nnyindo omusajja ali eri living his best life anywa Coca-Cola with ice and lemon bwonyize baby wamugamba first take the Coca-Cola I'm going to make you juice Airbnb zibeera buli kimu nakkirira awo katale akali awo kumpi awo nagulayo emicungwa nagulayo carrot nakola ka juice nakola ne ice cubes mu supermarket abino byonna abikola Africa Patron ne butt chicks ziri wabweru bw'oli wakoonyize kati gwe mukwano na mukadde waabwe
oli waka mu diraayo wanyigidde omusajja tewa communications bagenda kubasuulawo watukira ogenda okunyiguluka ng'ate he moved on in his obeerawo weebuuze lwaki ba second wives bawangula bakubira amasimu ne mukubira abakazi gwomanyi omusajja gye namujja waliwo yagala mukwano gwange mbu gwomanyi gye mutwala yamukubira essimu yakubira omusajja second wife yakubira omusajja ekiro nga yeebase bwe yamukubira ekiro nga yeebase n'atakwata ndowooza nga essimu agiwulira naye nga laba mukazi we waali mukazi we n'agikwata hallo oliwo yawulira mukazi yayogera n'amugamba essimu giwe nannyini waayo n'amugamba mbuli akyagala omugamba nze mukyala we aiya n'amubuuza nti ow'okumeka oli n'abuuza munne nti mukyala we ow'okuki ow'okumeka olina mugane lwaki mumanyira gono n'omusajja nze manyi omusajja no gye namujja oli n'ambuuza gomanyi gye mumutwala amutwala mu nsi nsuubize ate buside chicks buli strategic tebutya nakutya wama now I understand ogenda okulaba that's why some people complain ogenda okulaba nga side chick afunye more than you yafunye landi ate amanyi engeri gy'agisaba mu landi bwakamula katonda wajja wafukamira ddadi kulikayo you need a massage namunyiganyi n'aleeta amazzi agokya namunyiganyiga ebigere honey it has been a long day but God will provide. How are the kids? How is your wife? I'm like, I'm okay. Like, please. I'm honey, no to do like investment. Bangali mazenawe. Oshmani honey, you're trying to deka kata no chukumi. Omusajja olapapala. As you know, wakamuli mu muzigo. Ando byagenda kubagoba. Na school fees tabana zimalayo se. Nagula ettaka. Ogenda owulira nti alina ettaka ekyanja kabeera ku kyapa nga kuliko linnya lya Sylvia gwe Mebo n'otegeera awo stress bwe zitandikira awo the relationship kyopola bambi kati bamala otumenyaamenya emitima tutandise kubeera motivational speaker I know era nze kubire nalongo lwogenda mu relationship nze I expect heartbreaks era oli akola ekintu nenseka waliwo omuntu wangamba ekintu nentegeera nti annimbye nenseka nengamba leero nwalo zandi musiru of course and kati kale waliwo ebirimu nga biri obvious naye waliwo ebirimu ogamba abawala like nakati akubye kyokuva saweza message omuweereza naye ate ekyo kale kituufu but on the other hand ate kiyinza okuba ekifu kati bw'aba nga takubye nga talina airtime kati oyo mba nkola kinaye kisoboka nsobola beerawo nga I'm in a place I don't have mobile money I don't have data but maybe whenever I can get access and call you kati weba tanakubye so it depends anyway why do you do that maybe lutalo nga he needs to apologize maybe but bino nti omusajja ajja kuba n'omuwala amuweereze mu message okuva kumanja paka lwaggulu it is not competition but it is the truth but I feel like waliyo omuwala ku mobs nga bba wamwagala mwana muto ng'alina obudde omutakisinga okuva ku makya paka lwaggulu anti wuliriza good morning my love have you eaten good afternoon my love have you had lunch good evening my love how was your day oyo mwana muto okay yes omuntu omukulu olinze omulenzi we yerowooze okuweereza message mugaye how was your day kati gwoba oyagala ate yakutekeka attention men are very unromantic ate era n'omusajja ali romantic atama naye naawe naalongo oyakubira buli dakiika andi niyinza okubuuza otolina byakukola I think we are different. Okay, sakala nkubire every time. Nemba njagala at least adde mpire ku ddoboozi lyo. Yeah, that's very good. But there are those who don't even go it. Wakuba nawulira ku ddoboozi lyo fa. Because in my mind banyi they are chasers. Okitegeera. Nange nedda yakuchasinga wali nakwana ne biggwa. Now relaxing. So it's my job now. This is where communication comes in. Babe, I want you to call me, check on me the same way I do. Give me the same energy I give you. I don't like it when I call you and you don't return my missed calls. Bowa dole meeting, after the meeting, or send me a message. Babe, I'm going to be busy. It doesn't take seconds of when it's a message. Just Babe, I'm going to be busy. I'm going to come home at 9 p.m.
So abata adjustinze nakulimba mbu alilezo yabata aha kato yeye abata kwata kuliko bubezi but watch him communicating ngwa this is how I want to because buli omu ina love language yeah true yeah mine is physical touch zemba njangambira ngakwata buli muntu like buli dakika kwata ima nkwagala oli mutufu bwaliwo oli nga communication ni love language kwa kubira masimu me saka nyo kwogera ku simu yeah but I'm a texter so texting is okay. You call me and also let me get back to you. Nikoza message. What are you saying? Insobola. Because mtu wapenda nnyo mukutu it nags me. Naye ati waliwo omuntu abeera awo nga ye muso okwogera kibanza abantu bebweru bannema okwogera nabo. I know. Sanvu muli ku kimu. Kundali ati we enkoko zabiika ente yazaala pelolo. Mbanga ngenda kuga munaye kati ngenda ko mu meeting nemba sijina. Do you know a whole hour nga oli kuli? Nina mukwano gwange ali mu America tiro ko ngamba. Ola meeting zote zigwa oja chikobera mu meeting. Naye ate yesi mulimba manyino mu strike nga ndi mu meeting. Naye mulimu abantu gayetaka kulimbibwa abantu bebolo tebakoowa masimu. Wala abasajja nga bo kukubira nayogera. Aha. Kati wala omusajja kubira unnecessary phone calls. Nga he's even bragging. Send me your dress. Tell me what you're wearing. It's good to send your man cute pictures in the day. But sibuli dachika. Send me what you only nani. Daga go did ngeze kulasha mkono ngundage. Bandage. Babe ngeze kudigida ko mundongo wuye dachika tana ze awo batama. Mbona eto rayo. Unless let me know when you're going to go. And then boy bakana tumugambye enkera. Around nga awereza. Nango musajja yombono nga simwangu nzolo eyampisinga off like it was kind of like a long distance nganya kabigezaako ubanza atabitegeera. Okay, you want updates, I understand, but then you want to find out what I'm putting on. Okay, nkugambye I'm putting on your call budachiko why no more evidence kaino nenga ngamba what I'm putting on muddamu what nika you putting on no muddamu what is the color simanya what is the make do you simanya do you like how Samanya shaving everything. Before you go to bed, please send me a photo of that nika. You put on today. Put you one. I go to check that. I will take a couple and sent in a romantic photo. Nagamba nika yango jaga. Why would I send a photo of my nika to you? What exactly do you want to do with my nika? I'm going to check. I'm saying go couple and sent. Then where son you what? You know, men are perverts. Why not fascinations? It's just serious. I think here I got a bone and those kunika ya. I don't know why I'm coming from day one. I don't do nudes. Never ngama za chifu basijja chikuwa. Baka bolida. Ne face yange nzi waliro werezo omuntu na nude. Nzo kwata omutwe gwange n'okutuuza ku mbiri gw'omuntu. Wena nnonyolera ensi nti bannange si yooyonze. Nalogondeka nawe. Nefasi yange nude kati. Bagaba, let me say you don't take selfies. Era nkuweereza kalika one time. Olabako bulabi. But one view nokakola boti no ebyo. Nenga kuweereza n'okalaba no sabbuuna. No sabbuuna in mu imagination. Takana ekyana kyali kina lipstick akalungi. Nalogo wa. Gwe n'enso ogimanyi. Naye kyalinayo kintu kirungi kiyinza kukolera musajja. Mpozi apart from my friends. Banange nakola ebintu nalogonze kola. I would sacrifice even my Kadisinga kubulidde ku story yange. My salary. Yes. So what you tambula. Abijini fe twagenda wabamanirenda goleta salary. Yeah. Omusajja n'omugende wamanirenda. Ne wewe. Yeah. Ocha kai do gamba Mozimu wano tukaze musaba nakubuza wawandiika wa. Mumuchazanya n'abasajja. Ono n'omutata w'abaana bo si boyfriend. Naye mukaba kyokka ng'ojjukira wazimu wana bulungi and he was very appreciative. Nakwegana kati nga golina okasulinga obusasula. Ekyanyamba manirenda yali mukwano gwange. Yakitwala nti contribution yako bulamu bwange. Asatapitirivu. Kaba. Nange nalekeraawo. No nyaka sata akalungi. Abalungi munnange nze Nalongo mbagambirawo siyinza kugulira dde kibiriiti. Mbagambye ate nze nalimba. Nze sibe n'ekimanyi. Wuliriza oba twewasiza batudeetinga.
ekibidi iteekawo kiba tekiriwo kikuma stove kyonna kyolina mu nju oba gaasi oba biki sikigula wakyetusula enjala ate enjala mba wendi si mu nju ekubira si mu nju era wenyingirira mu nju yo nga ndaba I sense poverty I sense being an understanding girlfriend nogamba mwana mbulawo nga mwanga banage in fact okuwewo nga twatuuseyo the conversations zetuba nazo wano ku simu so kaneka babe I want to go to Izumi and have sushi sushi wa mitwalo 4 mu Kanaana ebintu atooza bya bbeeyi bya rahisi bwembuuza nga gamba mitwalo nga 9 sisi 1 2 ngaaweereza waliwo genda kigamba nti njagala sushi nga nkwana nangamba one day I'll be able to afford to take you on a date nga mugaye nti mitwalo 9 kati nagenda mu simu yange mpolampola nenoonya kali akagamba kali mu red block ako kennyini nenkamunyigira abeerawo yeeyagale nene ngoli mutufu nako emitwalo 9 nonga nti one day you'll be able to afford kikyotegeeza ni gwoyingiza mu obwo obwavu bwesitategeera basajjamu mukole ssente nze sigenda kwagala musajja alina yenna atalina ssente nogera n'omukyali era nga wompayo miliyoni 10 bwenkugamba nti bebi njagala agendako China nanga babe let me pay your tickets I've driven to your place blah 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 no sibuze emitwalo 10 ku simu naye nze njikuwa mutima mulungi ozikumyawo nkuwa babe nawe zikubeemu nkwagaliza awo batoliddayo naye nange nakoye ebintu byokubeera understanding girlfriend kubanga beefuula mbunono mbulindako mbe something I'm going to do mbu be patient sente zeesibyemu anti the moment wokwana omuwala olina omanya grade gyokwanya bwokwana omuwala nga grade ya mitwalo 10 no problem gimuwa ajja kusiima kati nze nkwanya nina abaana bana emitwalo 10 bwenjiteeka mu mmoroka mazima kati ntuuka eka nga sinadde mugaati gwa spalofu gwa nusu kakaaga naye ng'ompubidde essaawa nga 8 bwe mutusaba amazzi tugagjewo wage tutanywedde nawammwe ate bagagala bannange mbu ng'akakola sawundi n'ogamba sawundi ngeze nga sawundi ogisasulidde mmeka kale tetwetunda naye munnange I know ewo twali yadde paka eyo tuwayo kutuzi tuwokya tunyweko naye nga banaye mama wange gejjali omusiumba amanyo ga nti sitaani akolimirwe naye nga sitaani w'abasajja yakolimirwe ye bannange naye oli mutuufu bw'ogendawo omutuno olabanga kati nze n'ompa emitwalo 10 nsooka nembalabala ejjoogo lyontaddeko nga siritegeera sigaali nti mutwalo 10 sente ntono mutukwate bulungi klasi nga bw'oyogedde klasi ye buli muntu alina engeri gy'akozesamu egyo emitwalo 10 webale kuba nze njagala nkubuulire nti akameeza kewange ka mitwalo 3 buli kanako kanawe just imagine emitwalo 10 egyo emitwalo 3 ogiraba ejja buli kanako gisobola okuba nga tegigenda kumala nga balidde enkoko n'obawaayo ekyetaano oba kitegeera kati wentandika omumenyaamenyamu kameeza supermarket parking ku ssomero emitwalo 10 gya tegimpisaawo tegiyitawo na transport nzije ekirama merito musajja wanti bano nyimbe za rais nga gyabeera ukawoko kutuukayo wa mitwalo 4 buba ate yakategerera ku uba efufiya wale ekirate kugendako emitwalo egi ate baka mu merito nga werawena okyali muyo akayo kakyakuliko amatute gannyogoga okitegeera olutuuka awakaabo ng'omuweegi n'olinda miliyo wosigazawo 6 kati wadamu n'olinnya baaka egi ogwo si 8 kyebiri onywakoyo gati okola oti bannanga ayinza okukutaba era olimutuufu enkeera ndowooza oblockinga zinokola naye manyi onamanyira enkeera terutuuka zinagaa wentuuka mu nnyumba y'omusajja n'embalabala ebiriwo nga bisoma poverty esimu ngyekubirawo nogamba nfunye emergency I have an emergency, I have a meeting. I'm going to call you back. Oh, I'm going to come back later and spend the night. Nika kisi nkakuwa. Olufuluma nga nkuba n'akabonero ya Allah weebale. Mungu weebale mfulumiza. Nga ninnya mmotoka yange ngenda maze okunoonyeza akagambo kali aka red. Block. Kati mbulookinga gwe naabe wamwe ne bampayo ekiravu. Baddamu okunoonya gabuga naabe. Sikyasobola kwagala omusajja njagala nga bwe ndi.
nange nako okubera understanding girlfriend abasajja bamanyira. It is either I'm going to use you until I feel like oh, you're right. Bobongo badde ndabikidde bulungi obange emitwe byokola birungi. Oh, you're a polite man. Yeah, true. I can decide to use you. Ngana we batukozesa. I know. You prepare yourself like this. Nembera oninga kati ono kamalire ku budde wakisibiri zino zenstaina kigenda mu maaso. Kibaluma nga tubakoze hit and run. Bana kibaluma. Nja kubibakola nzina budde. Yate wa bitukola fenga letunyiga. Yebuuza ebibuuzo nagamba takoze. Omusajja asula alayira ekiro nga muli aba. Kumacha n'ataddamu kubira simu for the rest of his life. I know. The moment you depart. Depart? Aza nokusisanga na meeting 12. 12. Iva zibafulumya naawe abaana abo balagoba kati ze nentandika okuleeta buli muntu alina ebizibu ku pani naye mukamba bana ojja wuli heartbreak abantu ze balina nontwala ewaka osuza ompuuba tulira omumeremere whatever fast food kumaca nonzukusa 10 fast food nga mugiridde takusiikira amagi ne spaghetti nakuwa n'amazzi oba caayi omukalu ng'aliko akadala siimu oba balina buno butti masala onyongera basajja bwammwe nadoka akukeeza bufuluma nebana abasajja bamaji 12 mwana gwe twatikudde oba bana basala endiboota katale basala 10 kiba kitegeeza fuluma nakuyitira owa booda wekustage aba yaze ku 10 kuba alina obwana bw'essomero bwavuga ono omuntu ayireko ku stage njakutuga omusajja nze bamanyira. But I think you're right. It's good to go to their places if you're still a life experiences everyone has gone through. Exactly. And you don't care. Mbu mulonkulongo seze mbu simanya nkuwoleza ebino. Yito omukazi bw'aba tomuyina nze simanyi kuba nkimanyi bakasajja babeera n'abawala abalala abajja. But why would you invite me in a house, in a dirty house? You know how they are. Bw'aba yagala kulaba mbu siba your wife material. Kale ekisooka kale impressed me the first time. Wife material. Okay. Ekanze neekolera emirimu nga nkomyewo the second time. Kimpe drive. I enter a clean house ngambe banaye ngambi this guy is clean. Nebuulirire ngambe bannange kankole ki kamwoleze ku bintu. You call me in a house with maggots? In an unflashed toilet, anti bafuka ne baleka awo nga tebaflashi. Kati kwagamba nsaba naye abawala muyita mu bingi naye nze omusajja simuwa chance. Ajja abasinga bakyafu kituufu. Waliwo omuntu eyatugamba yali mukazi mufumbo nanga n'omusajja akomawo n'otunulira bokisa ye. Nagamba avaawo. Anti mugundi mu kibuga bagaba katipi katini. Nyinga lwaki toyiwe baya bitano towaayo rasa. Oba n'ogula tipi ye n'oba naye mu dduuka. Oba n'obasaba amazzi. And you whatever. Mukazi ne mugamba nagamba nanga nti abaana kyeki. Anti mutasobola kuvaawo kubanga abaana naye akooye kyokka komawo ki. Bengolo ku binnyo. Kigenda wano tufu. Baana ku binnyo. Nanga abasinga ne bali mu bufumbo bukozi abaana. For real. Abaana balina okufuna future ate abaana abaffe balwala kwashako. Nedda balanda sabana nga bakazi bali mu bufumbo babonaabona all in the name of what bufumbo alibaana. Nze n'abaana bange era ndi kibagamba siinaayo guma mu kamwa kange bwe bigaana out kwatayo omulala ngena we bagamba nti abakasulinga bijanjalo n'obalinga bijanjalo kaka tuli bangi nabo bangi bo batono. I think that's why batumanyira naye nze buli omu bamumanyire okujjako nze. Nange nayiga. Those days I used to fall in love. I tell you off. No, I can be in love with you, but do not treat me like trash. I know. I'm human. Nange mama yanzaala. Disrespect a lot. Yeah. Oshegera. Disrespect. Wano bwendi tewakyali musajja ayinza kundisrespectinga. The moment I sense it, I would rather die with love ku mutima nenkuleka mbwaggwe. Yeah. Era nze mbabuulira. N'okimugamba noga, you know what? I think nze siwandika message nkikugambirawo. Face to face. Ate wontwalira ku date, I show you my worth. Kugambirawo wonsitwalirako nkuleka ku date esooka. Sikyalinayo ebigambo birungi by'abasajja. That's why they say wabogera ku date make sure inama kasente kuba tebagaba transport.
But men are very bad people, by the way. They are bad. Most of them very bali naye ku 10 alinga omu omulungi. Men are very bad people. And when you find them, kati nga wano wetuli n'osanga balina bye batudde n'abasajja bannaabwe nga boogera oga bannaabwe musajja ono bannaga ategeera nnyo. Adde ewaka otegeera emize gye. Ate abakazi fe ababeera bamanyi emize gy'abasajja emituufu. Kyokka waliwo yaŋŋamba by the way yaŋŋamba ddayo nikubuulire. Mukama n'aba n'akuyamagala omusajja akukwana nga omanyi ex we oba nga whatever ex wife we. Mukama n'akuyamba ng'osobola okwogera naye. Kyogerako naye ojja kuwulira. So it's up to you to either proceed or not. Kubanga naye aba alina byakola but omukazi oyo yamutegeera. Ajja kugambako byansola ojja kudekambe. Malako simalako so it will be up to you. Kuba abasirikira bengi ogenda kwanga omukazi owala omukazi ayinza okuba ew'omuntu ng'alina buli kimu nokamba avudde atye mu nnyumba mu mansion etula bweti. Eri bweti omusajja alina yerabika. Kumba omusajja musezi. Asola ku miti. Musezi. Yateeka ebitooke emmanju w'ennyumba asula eyo ng'ayitamu n'ebbina ly'ekkalu. Mwongera abasajja have weird behaviors. Men are very weird. They are weird. They must be nice. First month out. Omusajja aleeta kazini we waka n'atandika ate omukalakata ng'ate kazini we yaze kunyiga wazadde. Gwe n'olowooza kazini n'adda ku sisitawo. Gwe abasajja gwe tobawulira nti yawasizza omuganda wa mukazi we. Kyokka nno ne bakumba n'embaga endala nno n'alaba nga kiri okke n'awubira n'abantu. Gwe sitafumba butwa. Waliwo kye nalaba ku TikTok recently omuwala ng'agamba message yamulaga n'amugamba nga video bagimuweereza n'amugamba n'amuzza okusala mugamba naye video. Guado having a sex naye like really I thought like like me and you bichi tuliko tukwebasa n'amubuuza ntoyoyeza mu video kyokka nga yeye omukazi n'omusajja n'amwekalizaamu kati ate babasanga wali mulinaga babe I can explain what nti obadde okalakata mbu babadde mbu it happened she forced me njagala omusajja kwateko mu bwenzi lumu nga babe I can explain kati mugana hatandika otyo explain let me hear the devil lied to me sitaani bamuleka awummule bamuwayiriza nnyo naki baye nalongo nga tuli kubikumaliza so what are those red flags we should look out for ngafe abakyala to avoid being single mothers or there is nothing like avoiding being a single mother kubanga ebintu bya love nga bizibu nze nalongo simanyi I don't think I have the right to actually say anything. I think I'm right. I don't think there's a formula. I know, yeah. Of manavena byakatonda. God sets our destinations. I know. Naye bola banga bwozalayo omwana asooka n'otafuna good reception from your husband. Engejja welcominzeemu the excitement and everything. I don't think kwongerayo ku mwana. Kubanga nze nakola ensobi nnyingi mwana I wouldn't want any woman to do that. Nze omusajja yangamba ne wendizaala abaana 10 talinjagala. Naye ate kikwewuunyisa nazaala. Ate those statements by the oli mutuufu. Ate omusajja kanti yadde atamidde. Nze mamange yangamba omutamiivu yasinga okwogera amazima. Kyaba yalemedde okugamba ng'ali soba. Akikugamba ng'atamidde. So guys, look at your husbands. Ebintu bye bakola nga muzadde giyiga amazima. Pay attention to the words they tell you. Abasajja tebalimba. Oli mutuufu. Bwagamba kikazi gwe nakola ensobi okukwana amazima yagikola. Gikola. Takulimba. Tomwesibaako. Yes. Nonyayo omusajja n'okagala oba sitesingo bannaye teri yali afuddeko kuba singo. Balekera oteeka ku pressure bayida bw'obanga gwe wazaala munali kikolera obanga whatever ndeka bwe naaba ready. Sarah mukyala. Kama yamanyi. Sarah mukyala wa Abraham yazaalira ku myaka 9. Is it 92 oba 90 biki ebyo? 90. Wana abalala munnange nga bazadde 70s n'obalabayo 60s. Bw'obanga Katonda yakusetinga nti gye emyaka gy'ogenda zaala noona afuna embuto 10 zonna zijja vaamu paka ku lunaku lw'ojjozaala. Okitegeera Katonda okwebonyabonya ng'ate omusajjawo Katonda gwakuleetera agenda okuzaalamu ali mu kkuba ki. Kitegeera. Bino Bible ebintu byetugamba terimba. Terimba, true. Everyone has their own man at the right time. Kati twayangwa mangu okwefumbiza, we met the wrong people. Yeah.
Nakitegera kati abantu batandise tugeya nti tuli motivational speaker tetuli, but we tell you our life experiences for you to learn from us. True. Nze bye bigambo byange nsigadde nze naalongola ebisi. Bannange webale they find her on YouTube has strength. On TikTok has strength. On Snapchat has strength. Yona gy'oyagala gye tuli. Motivating women kati yebwa ku motivating. Oh, nekyala oba oyagala kwogera nange directly. I have ladies that want to send me their stories. I share their stories. Ate tufune engeri twagala kola initiative tugenda gula enfaliso tugenda kugula tusaba abantu engoye ze batakyakozesa ez'abaana ez'abakulu tugenda noonya abasingle mothers ababonaabona in the ghettos tugezeeko bayamba. So genda kubako 0705 766 780 0705 766 780. That is my direct number. Onkubira noyogera nange oba nompeeza WhatsApp kyonna kyoyagala temufiireyo na bizibu nemufa mu depression. I know nga ffe wetuli abayinza obufunira tuwuliriza ebizibu byammwe and we do not judge and we give you the best advice. Babeera mu depression ne beekyawa they isolate yourselves ngate they mean having fun. Mukimanyi this men they have tebagala manya nagera nali enkotana abeereyo musawuda bamuwazi massage yenna ageze buto n'akomawo ewaka naye bakaguli mu depression. Nakuba empye kumala amaanyi. Saagala ate abasajja bamulekerawo tugeya mutama. Thank you, Nalongo. Thank you, guys. It was nice having me. Nice. It was a nice conversation. And I have to. Banag. Her strength, guys. Ngena kubera nga mpuliriza even had to subscribe. Trust me. Beaver. Anti ulira. Nja kwebeza aba Beaver Organic and Natural Health Products. Beaver Organic and Natural Health Products. Bana ngumaba nyo teka mu center tusima. Era mja kwa mulabo bulango nga butambula. In case you have any consultations, he promotes organic stuff, health stuff. So if you want anything from him, mukubireko. Any consultation in Nabakweri, you can always WhatsApp and they can always help you out. Okay? Omusajja muchala tasosola. Otherwise, thank you so much for watching. Until next time, bye-bye. Bye.